Alright, nkulamusizaako gwe wena, nkulamusizaako Munnayuganda, nkulamusizaako gwe wena eyakatwegatako mu kaseera kano kennyini. Kasita olaba nga nnyingiddewo, kasita olaba nga nnyingiddewo, Munnayuganda omanya waliwo ekiriwo. Ne mu kaseera kano kennyini akawungezi k'olunaku olwaleero oba gye buwungeredde olunaku olwaleero, mawulire si malungi Munnayuganda gwe wenna ali eyo. Kugambye amawulire si malungi okusinziira ku bigenda mu maaso mu nsi, amawulire si malungi. Gye buwungeredde nkugambye olunaku olwaleero. First of all, nsooka okutegeezaako gwe Munnayuganda nti Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yakomyewo nate mu ggwanga lyattu erya Uganda. Yakomyewo era mwali emirimu yamaze okuba nga ate agikwasaganya gyonna nga gye bali girina okuba nga tegitambula. Kale no gwe yakategatako mu kaseera kano tukugamba nti kyokola kye kisinga weewalegera maaso n'okuba nga ate otuninze KKTV Uganda. Buli nsonga yonna wetuyogera maaso n'okuba nga tugikutuusaako. Kati nno amawulire agagenda maaso n'okuba nga ate gabumbujjera ensi eno, akawungezi k'olunaku olwaleero, amawulire ageze maaso n'okuba nga tegagwawo akawungezi k'olunaku olwaleero si malungi n'akamu n'akatono, si malungi Munnayuganda, si malungi. Okusinziira ku bye tugenda maaso n'okuba nga tufuna mu kaseera kano kennyini, amawulire si malungi n'akamu n'akatono. First of all, mwonna tusonyiwa tubadde bakujja live direct, naye ebyuma byaffe bino bigenze ne bitukyankalanamuko katono, ne tugamba katukikube mu Robadobo style. Naye nga ebimotoka byogera maaso n'okuba nga olengera ku screen yo ze mmotoka ezimu ezigenze maaso n'okuba nga ate zibadde mu kavuvuŋŋano kano oba akavuyo akabaddewo olunaku olwaleero nga pulezidenti yagenda maaso n'okuba nga ate alumbibwa. Nga bw'ogenda maaso n'okuba nga ate oweetegereza Munnayuganda, poliisi yagenze dda maaso n'okuba nga ate esalako ekitundu kino ekimanyikiddwa obulungi nga Kashwina. Yagenze maaso n'okuba nga ate ekisalako ewabadde akavuvuŋŋano kano oba ewabadde ensasagge oba ewabadde akavuyo. Ekitundu yamaze dda okuba nga ate ekisalako, baggyeeyo abawanvu n'abampi, embwa zivuddeyo zonna okulabika nga ate banoonyereza baani abagenze maaso n'okuba nga ate balumba pulezidenti w'eggwanga erya Nigeria amanyikiddwa bulungi nga Muhammadu Buhari. Ono nno guno si gwe mulundi ogusoose okumulumba. Yagenda maaso n'okuba nga ate alumbibwa enfunda eziwerako, yagenda maaso n'okuba nga ate alumbwa enfunda eziwerako, enfunda almost za mirundi ng'esatu. Era eno incident yagenze okugenda maaso n'okuba nga ehappeninga akawungezi k'olunaku olwaleero yegasse ku mulundi ogwokuna nga pulezidenti ono agenda maaso n'okuba nga ate alumbibwa. Abatamanya ŋŋamba gwate munna tunaagamba baani, naye nga emmeeza ezimu zigenda maaso n'okuba nga ate zigamba nti akabinja aka Boko Haram ke kayinza okuba nga ate kagenze maaso n'okuba nga ate kalumbye omukulembeze ono ow'e Nigeria. Mawulire si malungi gwe wenna atumbwedde KKTV Uganda, tukugamba amawulire si malungi nnyo ku sayidi eyo. Amawulire si malungi n'akamu n'akatono. Tetumanyi kibaagaza mukulembeze wa Nigeria Muhammadu Buhari, teri amanyi kiki kye bagenda maaso n'okuba nga tebamwagaza. Ajjukira nti nno omukulembeze ono yagenda maaso n'okuba nga ate mu kwesimbawo, yagenda maaso n'okuba nga ate asaba abantu akalulu
ng'abagamba mu nnonde. Mugenda maaso n'okuba nga ate asaba abantu akalulu, bagenda maaso n'okuba nga ate bamutunuulira n'abasuubiza nti wamu na nnonda obutujju bujja kuggwaawo, ekitta abantu kijja kuggwaawo, obulumbaganyi ensi ejja kuddamu efune emirembe. Naye nga okuva bwe bamuteeka ku bukulembeze omukulu ono Muhammadu Buhari ow'eggwanga lino erya Nigeria, ate embeera tekomanga era bino byonna bigenda okujja nga teri amanyi lwaki bikyaliwo. Kaakati nno tetumanyi oba waliwo akabinja ate akaagala okuggyawo omukulembeze ono akatamanyamanyikibwa bulungi. Tekanaba of course kumanyikibwa, naye nga emmezi ezimu zigamba nti omukulu ono yandiba nga alumbiddwa akabinja aka Boko Haram. Si birungi. Omukulu oyo agenda maaso n'okuba nga ate asurvivinga buli lukya. Yoyo n'ogenda maaso n'okuba nga ate olengera mu bifaananyi. Omukulu amanyikiddwa nga Muhammadu Buhari, pulezidenti w'eggwanga erya Nigeria. Munnange alumbiddwa bubi nnyo, akawungezi k'olunaku olwaleero bagenze maaso n'okuba nga ate bamulumba wali mu estate ye eya Kashina. Ate ne batandika okuba nga basasira konvoyi ye amasasi agatwaliddemu abantu abamu abali ku security ye, nga bwe tugenda maaso n'okuba nga ate tubifuna wano. Naye nga ye amaze okuba nga ate asurvivinga akanyoolagano kano akabaddewo. Naye nga ebintu bingi byononeddwa okuli amamotoka, konvoyi of course ekoseddwako emmotoka ezimu era nga ate etwaliddemukko n'abasirikale be abagenda maaso n'okuba nga ate babadde bagenda maaso n'okuba nga bamukuuma. Si birungi ku sayidi eyo, si birungi oba ku lukalu lwaffe luno olwa Africa, si birungi. Naye nga ye pulezidenti ekirungi ekiriwo nti amaze okuba nga ate asurvivinga, abatujju ababadde bamusazeeko akawungezi k'olunaku olwaleero. Kyenyiza ogenda maaso n'okuba nga ate nkugamba tugenda kuba tukyakuleetera bingi. Genda maaso n'okuba nga tuweekumira ku mukutu KKTV Uganda.